ababaddewo jjo mujjukira nnyo nti jjo eri wa Pasita Kayanja waliwo omutujju gwe twakutte ate ne bomu gy'abadde azze nayo detonation. Ngeri yatuwadde amawulire nga tumaze okuwaayamu naye waliwo ekifo ekirala kye twagenzemu eri Lunguja ate ne tuzuulawo bomu 3. Kati jjo twazudde bomu 4 ne tukwatayo omusibe omu. Kati gye tukozesa technical intelligence, obukugu gye tulina bakeesi baffe naddala ekikwekweto abakeesi be bali ku mwanjo, naddala abakeesi okuva mu CMI ne JAT. Jjo twafunye ate amawulire ng'abakeesi batuwa ate eri munateete mu Mabito waliwo bomu gye baleese, ne tugendayo mu lodge eyo ne tugezako okunoonya ne tulembererwa okufuna. Ne tusalawo gye tuyita cordon off okulaba nti tewali ayingira, tewali afuluma mu lodge eyo, ne tugoba abantu mu kitundu ekyo. Kati leero ku makya nannyini lodge yagenda mu ruumu emu gye badde baterese ensawo, ajjayo ensaawo eyo n'agiteeka wabweru manju wa lodge. Abakugu baffe okuva mu bomb squad bwe batuuseyo leero ku makya ne bakakasa nti kituufu eno bomu, ne bakola kye bakola okulaba nti bagiggyawo mu kitundu ekyo even they detonated it. Naye omukyala oba manager wa hoteri eyakola kino yagezaako okutulemesa ekifo ngeri gye twagenzeyo ekiro, singa yatulagiridde ensaawo eyo n'ekisenge ensaawo eyo ebaddemu badde egenda kutuyamba nnyo. Kati ye ne banne, ye manager mukazi n'abantu abalala bakozi be n'abantu abalala twabakutte bali mu kaduukulu kaffe Kanateete, bali 13. Wano gye tuli wano ejjo ssaawa nga emu ez'ekiro twafunye naye amawulire waliwo omuvubuka yazze n'abbukinga room ate oluvannyuma n'avaayo n'agenda n'akomawo ne munne nga bonna balina ensawo 2 ate oluvannyuma ne bavayo bagamba nti tugenda kufuna kyokulya, ne balekeyo ensaawo emu ne bagenda n'ensaawo endala. Kati ye ndowooza biriwo kati yategeeza abakulembeze ne batutegeeza kati jjo badde tulowooza nti bo bagenda kukomawo bali abaleese ensaawo kino bajja kukomawo abasirikale baffe naye ne basula ekiro wabweru mu lodge eyo nga bakuuma abasirikale abamuleeya, si abali mu uniform, abamuleeya nga badde balowooza nti bali abavubuka bajja kukomawo bakime ensawo naye tebasobodde okukomawo. Ne leero tubeera wano paka ssaawa nga 8 tusalawo nti kirabika bategeera nti abasirikale we bali mu kitundu kati kiddiridde okujja okutuuka to detonate the bomb which twakikoze nga tewali alumiziddwa. Wano tewali gwe twakutte kubanga nannyini kifo abadde cooperative naffe yasoose okutubulira, yasoose okutegeeza abakulembeze. Naye twagala kukubiriza omulanga naddala abalina lodges, ebifo abantu gye basulamu, anti kati tulagiridde anti mutandike okuwandika n'okuregisteringa abantu bonna abajja okusula mu bifo bye mukkirira, oba lodge
oba hoteeri, laba nti oyo aze okusula wadde kusaawa busaawa ng'omanyi amaanya ge, funa national ID ye, wadde waliwo ekimwogerako ky'alina, funa owandike wansi obeere ne register essiimu ye, kakasa nti ssimu ntuufu, takuwa nsimu nfu, kakasa nti ssimu ntuufu, gezako ogikuba ssiimu eyo gy'akuwadde olaba nti ntuufu oba si ntuufu. Abasirikale baffe abakeesi oba ba crime intelligence bagenda kutandika okutambula okulaba nti balondola lodges zino. Tebawandika bantu oba tebawandika bantu. Singa tebawandika bantu, waliwo etteeka lyetukola ki, tujja bagulako omusango.